Just njaga yokka. Olina butcha omulala mpuuga. We bali wano. Kali kanyina ka butcha bakayita na butcha. Sibujoze? Asibujoze. Atadde embwa tozituma bamanya g'abantu. Teri buzibu bonna na butcha. Bombo klatwa amujjako ngani. Ye yamuteekako. Obadde ovuma bovu. Tonvuma. Hatu kamunjogeddemu ku bintya. Tadde kunvuma bombo kila. Scorpion shamba yani. Gwe buli mutumbuuza yani. Hati kati naye simanyi kubanze ndi general. Olaba ne butcha Samu waawo. Buli lwe yakyerijjanga mwagwe vaayo genda weesimbe ku kyabanno. Kitegedde. Banne batya. Waliwo ebifo naye tuba tulonda bagamba bamuzibe bafuna abakulembera bagambo okitegedde. Ani geto president Goma. Zimanyi butcha manyi. Ku MR Live kwendi amanya bampita Mechanic Rabongo Barima Sam wadenga bakama banga bansindika wano dezo batunulira Yera Bongo Charity Foundation kitegeeza ki nti Rabongo Charity Foundation tujja abaana b'okunguudo abasuka 15 bwe twajja ku nguudo ne tuleta ku Rabongo Charity Foundation tubujje Makindye tubutwale Kamengo ekifo kyaffe Katonda kye yatuwa olwo tubuteeketeeke bwe tunabuteekateeka bukomewo natenze kyenzikiriza mu kibuga nga buze kukyusa nsi yaffe buze kukyusa ndowooza yaffe na ndowooza zaabo bebulisanga mu kibuga ensi ekulabaana bato gwagayalira omwana omuteeba nsobi omwana omuto gwe muti ogugumiza ekibira naye kyannaku wano mupaala of Africa tukyogerako boogezi awo nno Rabongo we navyaninga nti nedda eddoboozi liri eryanja ku luguudo ne linkasuka music industry ne limpa emikwano nelimpamu obuyimba bwe nafuna nelimpa ya brand neyeyawula nti nedda kandi goberere ddala ntitwalire ddala paka ku mwana w'eggwanga nze kyantwala ku luguudo byali bingi naye ekyasinga family menyefu abaana bangi nnyo si lwakuba nti bewaggudde naye bayininza apo nga bali ku nguudo olwa family menyefu taata afudde maama anobye maama afudde taata anobye n'ebirala abalala baba misled neyesanga mu katego mulimu gwaffe obutabatunulira butunuulizi ekisa kyaffe gye buli kituwera ddala essuubi eryenkya so gwe alina akasawo ka seminti emmotoka y'omusenyu emmotoka y'amayinja emmotoka y'amatafaali ya 25 kwa 36 ey'omusenyu ya 9 akasawo ka seminti ka 310 osobola twegattako mu kampeyini eno kyemmanyi nti mukama asigalayo mukama era tugenda kuwangula nina teete mu capital city enkulu ekibuga kino nno ndowooza buli muyimbi abasinga kubaliko baafubutuka wano abasinga paka twava Makindye nga Nakindye tennabaawo yasooka kuba Nateete kyasooka kuba eno nga gwe bw'otajjaako Nateete Ndongo eyinza obutatambula ebeekusaze njijukira Musisinaya Sinaya abo gye balindwa abo balaba Bristol gye nakulabira ng'ozinanga era abantu bannange break dance ng'ozinanga omusota gwena akantu kosonga abaana b'ennaku zino tebalabye ku ndongo abaana b'ennaku zino tebagirabyeko endongo yaabwe eri awo yakweyiya kubanga bwe ntunira talenti ezaali mu Bristol nga just olw'omukaaga olwo we yabangayo ku emisana Thursday yali lwamukaaga ng'olwomukaaga olwo k'emisana dukola music industry ya Uganda lwokka abantu abayimbyeko bokka ng'obakwata ne batuweesa ekitiibwa amanya nze Denzo International legendary oba nze sinatuuka kubeera legendary naawe kyewe kubanga nkyamamirira legendary afaanananga afuuka awummudde oba osobola okuba legendary wadde ng'okyamamirira legendary ye muntu ababanga abatandika music industry beba legendary abatandika omukululo naye kati ffe tuzze already ng'omukululo weeguli nga basita weebali togeddoboozi eryo just ne tubalwanyisa bulwanyisa ne tuleeta vocals ez'enjawulo ze batasobola naffe ne tuyimirira soba legendary mwezo vocals
mu big voice tewali ansinga. I'm the general. Omwana yavuddeyo ng'alinga nga alina emmandwa ku mutwe n'agamba temuddamu ne mwogera Bebekulu wano nti legend ate nenkiwulira nja kuva mu music ensi yonna negwamu nabe kati ani legend miliyoni Bobi Wine kati omwana yakyogedde aliko ekikyamu kuba tosoyinza kwogera ku Chameleone ne Bobi Wine notayogera ku Bebekulu nga te Bebekulu yomu yateekawo Chameleone ne Bobi Wine gutera nti no yalina akatuli ku bwongo ye kati omwana yakyogedde alina emyaka emeka era music yamumazeemu bbanga ki zalawo oyo asaana na kibooko era najja mu maaso ga nninza omukkubira oluyi n'aterera mu layini bulungi denzo yamaani nolinga birawo sirap kitegeeza kinolinga kinoonyereze onyamba kate oli dictionary enkuyambako nga gwe metanikira bongo kitegeeza ki tekisoboka ekyokunyambako denzo mwangi wali nekonye obwekonya n'ensonga enkulu yiino omusajja bamulaalisa omukuba ani bwe baddamu ne bamulala mu kibuga Mboko ani yabadde yakazuukuka bw'ati agenda okuwulira amasimu agasoose omukubwa tokyali geto president toddangamu n'okyogerako kakati nze mpampi baali bagamba Kabaaya kati Kabaaya geto president His Excellency yabumuwa bwe yali avaawo ye Kabaaya agamba yabukwasanze ani His Excellency Bobi Wine era mu basajja mwe bannaye mulekawo okudda okuzanyirazanyira abantu ku mitwe Bobi Wine yafuuse president Bobi Wine yafuuse president yafuga Uganda mulekire okugiragira gamba contestant wa president wa Uganda nitenafuuka president guno genda kuba mulungi gwangamba president wa Uganda kati His Excellency waki ghetto president ngamba gamba His Excellency wa Nup ghetto president no the gladiator principal His Excellency oya katimi chikuwakana sina gamba ko bya gwanga gwe bikubadde kumpi denzo anti nze kati mmanyi nze sikyamubalamu ebyo bya ghetto ne mumulekerawo okuzza abantu wansi president oli principal kyokka gwe omugamba mbu ghetto president oyo si ghetto president oyo president w'abantu gwe basuubira okuzza wa president w'eggwanga okategedde eyo yavaayo dda toza kyali wange mabega president w'abantu oyo president w'abantu president w'abantu bwe yali avaako n'abukwasa Kabaaya netulaba omukulu Buchamani naga engeri gye mbadde vice nze gwe balina obbuwa geto yonna mbu okusinziira kwa alipoota yafuluma nyega nti Buchamani tukubodde fe twagala Kabaaya Scorpion Shaba gye yavudde n'atekawo amateeka amapya constitution empya n'engudo n'aziwamba Scorpion Shaba yani gwe buli muntu mbuuza yani anti kati naye simumanyi kubanze ndi general I'm the chief ghetto ambassador Uganda man I'm the chief ghetto ambassador Uganda teri atamanyi ani abukuwa kati champion Shaba ani yabumuwadde Scorpion Shaba nze simanyi anti sibitegeera kuba kati ffe boogamba nze gwe Shaba gongamba simumanyi Shaba rank neddenzo yani denzo susse gwe saagala obeere omimbi yayimbye Panado kati wulira mbu Panado muyimbi ne Jose Chameleone mpulira abaana basatu abakukubo banyimbira oluyimba lwa Panado lwe batayimba olw'omukazi ole yayimba Panado luyimba ki bana ani amanyi oluyimba lwe bayita mukulembeze Panado ddagala waliwo n'omuwala yayimba akayimba Panado omukulembeze
yawambye Scorpion Shaba amumulekerawo okuwanika abantu mu bintu ebyekisiru. Scorpion Shaba yani gunyonyola kuba sibitegeera mbuuzabuuza tombuuza nga bintu rubbish yani gumumanyi ngani era wamusanga muyimbi owawa Denza ni beto president gumanyi owawa ani geto president gumanyi zimanyi Buchaman kyekyo kyennyini ekimbadde mmanyi zimanyi Buchaman ku champion ku Scorpion Shaba ne Kabaya bagamba bakwatira ku Buchaman mulekerawo okuzanyisa Uganda mulekerawo okuzanyisa abaana abato mujja basuula eddalu mweche mugamba gwe kati kankubuuze oyo gwenga ye Saba Scorpion Shaba omugaranda akakasa tumuvinge naye mu Uganda yonna tulabani gwe basooka okukubira Jambo tugende e Rwanda tugende Gulu Rwanda eri mu Uganda yonna fe tubala era Rwanda eringa Uganda the same kubanga Kagame era bakwatagana neno wali atamanyi Rwanda Abanyarwanda omanyi abali muno tugende awo tugende Soroti tugende Iganga ng'atambula ekava ku bino bye musolooza abayaya ababbi b'omu ghetto abo basolooza mubaweeyo omutwalo mube real man ebyo bintu by'obululu bye mupangapanga ne mupangapanga rubbish ate kati bwe binaggwa mugenda kukola mutya ffe bye tubirabye mulekerawo obuzaabuza abantu mubateeke ku kituufu agenda kwogera lulimi ki nkambwemu nkubuuza agenda kwogera lulimi oyo asobola okwogera olupatwa okakasa asobola onyumya nange okumala essaawa namba nga tunyumya bunyumya kimumbulizeko mu lupatwa kimumbulizeko si mubuuze ali luddawa ye araba mwana kwaba abakwati buli mukulembeze akuuma entebe yo brother Scorpion wagwani wapuno mubuuzo osobola kwogera nange mu lupatwa okumala essaawa mu lupatwa ate era mubuuza mu lupatwa gwe muleete kwene nayogerera tojja bitegeera gwe Mugabe bw'aba asobola okwogera nange okumala essaawa namba nga tunyumya bunyumya nga bwe nyumya ne bakyakadde Masan Pliers olupatwa lufuga ghetto nga bwe nyumya ne KS Simeon ne Buchaman ne Kabaya n'abalala bangi mwe bali ababimanyi Niger so omwana mulekerawo omwana etegeeza ne Kabaya okuzaala wa Buchaman badde ensobi oli ye president we Kabaya azaala ye president we oli ye president we Kabaya tamanyi si mukwano gwange mukwano gwo gye mbadde ntambulira yonna mbadde simusanganga yonna atya n'okutya era n'akabaya katuma Nabbucha ebintu ebinyiriza ddala oddi oti omukulembeze wa ghetto n'omutuuma akabaya oyo komedi wammwe olaba ne Museveni bamwogerako tomulaba ku katyuni ku TikTok ne bamuyimbisa tewali gwe batwogerako eno Uganda buli omu bamukola ki bamwogerako so mulekerawo okuddira firimu zammwe mujje musiruwaze abantu olw'okuba munoonya content that's rubbish kakati Denzo esekeeza information Scorpion Shaba yawadde Kabaya ayina jiwa Buchaman Kabaya tabanko president eyo nsobi ate muwoninze nga nno Kabaya towaita president pozi nga president oba ayinayo ekibiina kye nga yakikulira yagaye president yani nawoninga Buchaman yalekerawo kumisleadinga abantu bannaye mumanyi kye bayita president atira nawe ensonga lwaki tuli wano ne muntu tunyonyole ensi yonna gwe bemanyi ng'agitambudde nga buli wamu ajjaawo mu ghetto nga balaba Buchaman nti asobola omumala eggulu emyezi 3 mu ghetto tebegugunze n'agenda ne bateesa ebyo byonna bye mukola ebyo Buchaman be babiteesa ebyo ghetto structure byonna ebyo ffe twabiteekawo ne tubiteeka mu bantu kyogamba mwalina pulaani kati bombuulira abakola pulaani
eya Firebase bani gwe nga bw'okiraba Bobby Bwazze n'afuuka gundi n'agenda mu parliament kuba kyava eri bali be bamenta president Bobby Wine. Yes, His Excellency Bobby Wine. Kati biri byava eri nga bisetting era naye akimanyi ne banne be basettinga nabo trend yabo ne kati mumugwamu bigwe olw'okuba mulaba abakyamusizza batuuse n'ebino ebintu bivudde wala Kabaya teyalimu ati yalimu wa Kabaya ayingira mwaka ki mu Firebase Kabaya akola nsoli kuba nawoninze Kabaya ne mugano Kabaya okwita president ebintu byamwe bya content kyovola nze sibigendamu kuba kati ekintu bwe kirina okuba kati bagufudde muzannyo okutegedde bagusudde muzannyo oli aveeri ng'obuyaga bwe bumukubye n'agamba mbuze gweto president oli aveeri n'akuŋŋaanya abaye ku kitundu ne bamuwerekera ne bagamba oyo president awambi ng'omanyi president kyalina okukola kale gwe Scorpion Shaba abaana ba ghetto yakabakolerayo kyajo kafuuke president koze emidaala gy'ebikajjo ebigaala ebivuga ebikajjo emidaala gya chapati abaana bawadde emirimu ayina emidaala gy'ebikajjo emeka yangambye aweza 30 asulawa nankulabye wali ekitebe ekikulu mu kiyaye nsala kuyitayo mu kiyaye nankulabye ku edikota empitayo mu kiyaye eri wansi mu edikota ewali ghetto state house weyasinzidde n'alangirira era ebintu byadde n'agamba agenda kusookera ku Kabaya Emboko kati mugamba ajje natete ku Pentagon genze twandi muyise likyali wange gwe mugamba ajje ku Pentagon enatete weetuli yalabe bakyalibe kubanga bubeera president buli ghetto ogirambula eya wansi yonna naye singa atambula n'agenda ebulenga teri amumanyi olaba nange simumanyi Zairo badde munyivu sibotobotera okuba nedda kigambo kyenjogedde muze ku bintu ebitegeerekeka ago si mawulire toyina kyosobola nagamba nakuyamba ggwanga gwolaba eggwanga liri mu katyabaga abantu baavu abantu tebalina mirimu abantu bagala kukyusa gavumenti kati ngunyumiza ba idiots chief ambassador wa ghetto wanjisebo gogogeza okulaba nga byolina okumbuuza nze omusajja omukulu alina abaana 8 chief ambassador wanjisebo ensonga zino nga ghetto yuzibwa ono president nze okujja gy'oli nga ggwe ambassador tukiikirira makoze musango tolina musango naye toli up to date ebintu bino olabika obadde tobifollowinga gwekimanyi twalonda dde obukiiko bwa ghetto jeno ddamulira omumanyi ati awo bagambira kati nze okimanya mumanyi nenamba yenjogera naye okimanyi twateekateeka dda kati gongamba Smashaba tagendangako na ku Ssogoye eri mu Kiteezi ebisaaniko gye byajjiira nga ffe be twatambula edda nga ne tugamba gavumenti erinnyise abaana bakawenja abalonda ebicupa okujja ku nnusu 3 bye baali babawa nga tebabaana gloves na boots ebise ku nnusu 5 bwabanga president we byalina okukola kuba byebyo omuntu owa wansi kuba talina ssente talina gwagenda kuyamba ebyonyumiza emidaala gya chapati biri byawo bonna babeerawo bwereere Ghettoland yiyo eriwa Ghettoland togimanyi side wali ewanna mutebi twayola abantu bajje Kampala ne tukola Ghettoland ne Buchaman yalinawo yali atadde manyi kuba ne wano ndabyo egaali nga nene badi manyi Ghettoland naawe leka zino business zange naawe kati Scorpion Shaba eri abeerayo wansi ate ekyo kunyisa Kabaya n'abantu bonna kale tusoke tugembe Kabaya jeno damirira kwe kuddira abantu bagamba Kabaya agamba nti yaddira
abantu beyajja uptown n'abaleeta n'abawa ebifo mu ghetto abo babazanyisa muzannyo just ku byabululu kucyankanya abantu kubazanyira ku mutwe ne timugenda kuleeta bantu myaki at least alien yandibadde kuba tannakola alien kye yakola no alien star ate star ze ng'embeera zezo just kwefuulira weefuuliza abantu n'abantu butasiima kutera nti just bakugamba omyayo eggwanga bbi kati essaawa eno muli ku Scorpion Shaba mumugamba ye president mumuwaga kumbe mwagala tunda baana b'abantu nabbasi banabba kubisa miggo mubeeremu kano kazannyo oli basobola omugamba leeta abayaaye biki babalabe drone wezibakwate babasibe mwe mufiira naye n'abavubuka nabo tebatigira ne mujja ne babawaayo emitwalo ebiri nga bazizamu ne bamala ne basiba abantu nga 150 200 uli n'atambula ye n'agenda ne bamuwaayo obukadde nga buno oba 10 tukirabyeko ayo mabega isuzizo mu Kampala ezo mission mulekeraawo era mwana nze mbagamba ba ghetto youth mubeeremu mukole byammwe mubeeremu mulekerawo ebintu ebyo byokwebeererawo nti no semanya kati ono yakulira kino bwe batadde mu ggaali nga be basiba tebabajjaayo gomanya abaliyo bakwata n'abanyumirwa obunyumizi olw'okuba eggaali ne bayola buyozi ne basiba abaana bo ne badde eno ne bakola ki ne bakendeeza ku namba olw'ensonga tugenda mu kulonda bali mu bbawaayo abaana basobola okwekalakaasa basobola ate nga bakyali bamwe bennyini be babalyamu olukwe ze oba obadde ombuuze kyonkomyawo bayuuti abo bakyali bamwe be babalyamu olukwe era mubiveemu mukole byammwe munonye bizinesi zammwe endala nnyo kuba mubeera nabo ate babamanyi nze Denzo teri yuuti atamanyi wabula nze kinnuma manabad kola mansirika nolabira ddala kyaliwo ddala ng'atutte bakyalibe bo balowooza bali mu muzannyo ne babakuba emiggo ne babakwata ne babasiba ye n'avaayo n'aseka nga tamanyi naba bakutte bameka oba bafaanana batya kale bw'abanga ye ghetto president yakagenda emirundi emeka otwalira abaana abo abali mu makomera engoye oba ebyokulya oba ekirala akyala ddi nze nkyadde Luzira akyala ddi muve ku bino ebyokutambula mu makubo ne mugenda mbivulu that's rubbish bw'oba bakuwadde ekitiibwa bwekityo olina ebintu by'olina okukola okukolera abantu nesebe byakiyaaye kunyumirwa ng'abali mu kivulu kale gwe bwe ntunuulira ku neeti kigambo kiye kyafulumyanga ekyamakulu ekirimu amagezi nga ghetto president jesi era mulaba byayogera gwe gundi todde e Kampala sebato alina obuyinza obugaana omuntu okugenda esite alina obuyinza yani jenaani bannaaye bajja basibira bwe mwekerawo kwetuuma ebintu bye mutali ojja biraba mbalabe banja babikoze ne babayisaamu amaaso ne babalaba oluvannyuma tipu mukomera nobatta obusi basobi bagundi ani ono weekawo empego bakuba amasasi zebura kyali wange bayikyuli bonna babakozesa bamalanga bakozesa emirimu ne babe bakyali baabwe nabo ne babagunda tuyimirira wano ewa ambasada wa ghetto Uganda yonna okulangira nti Buchaman ye president wa ghetto omuntu yenna yerimbika mu ntebe ya Buchaman kakumujjuutuka abeko ne wakoma ebyo bintu byammwe biri eno Kampala gwe tunulira Buchaman oyo embeera ze lwakuba etayagala bbeera gwe alina ne ssente nnyingi nnyo asasulwa n'okusasulwa genda olabe kalina gy'asulamu ku siteera genda ogirabe yitayo obuyisi ogende okyalire ku Buchaman oyo bw'aba agipangisa nga talina ssente epangisibwa ssente mmeka eya apartment yonna
gwe aba apangisa wetegereza omuntu ekizimbe ekyo kinene tekiri mulimu mbuzi ze mbaata biki ebyoto okategedde golowooza akipangisa sente mmeka omwezi kadde nno ngambe n'oli gweoyita pulezidenti ondage wasula naye apangisa sente mmeka olaba ono sente zasasula okumala omwaka bagamba nti Buchaman yabalyamu olukwe kati ye ali eri waggulu takyamanyi bifo eno webagamba kati oyo ye pulezidenti n'abasakira kati Museveni omulaba ddi adda mbululu gwobadde omulaba otera mulaba ddi biri babaire bateeseza kyogaba pulezidenti wa geto alina kubeera mu geto ng'asula mu geto ng'ali awo afuwanja nti ye pulezidenti wa geto kiringa ono ali e Kenya enumula ye pulezidenti bafuluma mu nsiko eyalina ali enisikiri netutanekakatira banno wali sibumanyi linnya ali awo naye ragamafini weeyo oba Kenya ye pulezidenti we Kenya naye bwomulaba just njaga yokka ng'ebintu bikyuka olaba Buchaman yava ne kakoola Buchaman ani yali amusinga okulya kakoola embeera ekyuka ng'olina okulowooleza abantu be bakuwadde tubakole tutya nogamba kula kati abaana mubawe ssente nedda kati abaana abo mubakuŋŋaanye mubaweyo bizinensi mubakolereyo ebintu nga babasevinga bwe bati basobole okwetandikira ate Uganda yonna seebyo ebyo bivulu byammwe biri ebintu birala kugambeko ekigambo kimu Buchaman ayina omuntu gwatatuukako zinatambulanga naye mbeera naye abamba Mike Mukula Genosali Musale okategedde bikonge mu parliamenti Sikopioni Shaba atula nabaani okujjako bapromota abamuteekamu just obuzaabuza obululu n'okubalaga abayaaye bakwate abaniga bagende okutuuka mu bululu ng'abaniga bonna bakendedde mission naye geta ambassador binyonyodde binyonyodde oli mukambwe oneralikiriza naye no si bukambwe nkugamba truth asobola okwogera olupatu okumala eddakiika 2 kimu asobola okutambula mu geto eno neeno nga bonna bamuvunamira 2 nze waliwo abantu bemmanyi abakoleredde abaana kati nga boolaba simple bakaka ntula basobola onoonya abantu oba ne bakwata okutaka ngogo ne bababeeramu abaana ne beezimba omwana naafuna wabeera naye kati bibyammwe muli mu tawuni muli eyo nga ddenzi oba naakola ekivvulu n'apangisa emmotoka ne tuyitamu ng'abaniga ntubawubira emikono nendeeta abasikeeti abapiki ne bazireekaanya kati bye mulimu ebyo nekino kye bayita pulezidenti nti wa geto kirala ebigambo ebisembayo eri abakulu abo Kabaaya ebigambo ebisembayo eri Kabaaya muntu mukulu ukitegedde alina obwongo bungi nnyo ka champion Shaba muniga so kati mubyawule kane ekirala sirawa kimulwanire ntebe nga mumanyi nnyiniyo comedy no comedy golaba oli abaddamu ezo firimu oyo comedy talina budde kiringa bonaavuma Museveni n'ovuma tayinza kuddamu akugamba eki kisiika oli nnyo wansi we kati gojo ovuma eddenzo gwegwe eddenzo totegeera byo gira amalevu ng'opangisa lumu emu ya mitwalo 5 kati nga nyomba naawe baba kuvuma badman tebatya ebiyenje bibaamu wenagamba oyo gayi yeragayaga naye nga tamanyi lwaki kugambe enensi ne bugwedda lwensi ekunyakunya teri gwe batavuma ne just go olina okwewa ekitiibwa abantu abamu n'obeesalako n'okola bibyo n'olowooza ebibyo ebyokukola
Nze ndabanya abantu ku TikTok n'abambira omuntu nga tamumanyi nako tamulabanga nako ogenda olaba TikTok omuntu kwako ng'alabika awunya n'ebigere kisinga waliwo omusajja gwe nalaba ka producer Benison n'emisango ninayo kuŋŋaanyize wa Kenzo nyingi de tamanyi nze Kenzo mumanyi ntya tamanyi nti nze walinga waka uli brother wange awo kugundi ku federation ya Kenzo baya bayimbi ye president wayo ye president yalina bategerera ne mumwachi muwakanye ebintu kyoma mama na Uganda basigala nyema bade mayo gambe waka ate wane si office ye abana abasulawo nate bali okulube si wasinzira kitufu na imbade mayo kati bobo ogenda ku kitebe kya nupo ogamba ogenda wani NUP yani mugenda yo kulwani kitufu ewa Kenzo yes ile bagambe wa Kenzo ku federation choga bagambe wasale obe wa mame wa buchamano obe wa bebe kulu ona bana basura wao bona basura wao base waba ni bani basura wao buli omwana ke nyumba awo na hoteli ne mchala radio wasula Lilian chicho bakwatirako mutima gwagwina ya Mandela kacho gamba golwachi wacho bere eyo ngato ina chaliwa ina apartment ya bwerera gambe bera naye anga Mandela ekiza basoka kibasulawo nako wonna mundomu yaba wamu buli muyimbi gebitagaddemu jangu ani amubanize ani amubanize babanize ba promoter ebyo nabyo nabirabye ku TikTok abo ba promoter bazeyi ogena no labono wakatalabusi yani Abitex abo babbi ba sente bali de sente z'abaniga bali de sente z'abayimbi naye tebakuta balina kufa bufi kati kale kankubuuze bombo klatwa amujjako ngani ye yamuteekako obadde ovuma tonvuma hati okamunjogeddemu bubi ntya hati yogera ebintu ebituufu byotegeera kati Abitex kubanga ffe tulabye Abitex nga ne Kenzo tanatandika kuyimba akozeewo kyokujjako kubalyamu ssente mbuulira ye nga Abitex ataddewo kiyategeka bakafeero simaba mugava endugwa akuma mu kyoto era nakati ali awo sabi basajja bategese music industry eno bajuwa order nti omuyimbi ekivulo kitegeka bwoti ne abo kati fate festyle yaffe fete tugyekoledde abo bakadongo kamu era bamaze kulaba nga abaana babakubye omudomo ababebe kulu baka miliyoni ne tukyusa music ono wabavubuka ne baagala okujja okuyingiramu naye abedda tebategekanga n'abavubuka ba dreads yes just in fact sina ba promoter aba money maker ba businessmen they are not promoters but businessmen muli Abitex ya promoting ze muyimbi kigwalina aina group ki babuukira etambula bokuba yiti nga bajja bogira bobalagamu nga bagenda nga bakomamirira omudomo ku TV nga bali awo promoter bali mu ebika kati ya promoting abivu abo otegese kifurucho kimuwe ya kipromoting ekibalumaze sente Kenzo bamuwadde miliyoni bimeka aziwa bana nabo bazaagala kati badde bagala baziwe boku sente ze bakabawa sente zafulumye ku federation zafulumye kubaninga okwo zafulumye gaba kukwalesa obuzibu kati okugabana balwana ne beekuba n'ebigone n'obatunu okakasa ku federation beekubiranye mu meeting zaabwe gye bazigagabanira mbadde simanyi naye ebyo byansi byakuleka obulwadde bwa sente pressure namuna byali ku kitanda bana beekubira ku federation mugambye sente egyo bazigabanyira kufa kwennyini
kufa kwennyini gendayo ng'olani ugambe babeera mu miitingi zaabwe babbalamu baani ne balwana notunula abasajja bagonogamba laga bano gyoli olunaku balioga musentimika mwana ebyo tubive nako kyekiriwo mbadde nsaba nzizeyoka emyaka giri emabega nga tukyalina nkubiramuko kali bwomala nga laavu entama bwokisuusa nga laavu entama bwomala nga nimba nina mpya sikubankadde ezo baziina mala nga laavu entama nga laavu entama bwokisuusa nga laavu entama bwomala nga laavu entama bwokisuusa nga laavu entama yame red bad girl nadis rasta run by judge me run faster confession minute the pastor omwana wa Katonda chief get ambassador obusungu badde bungi naye ndowooza woninge etuuse nze mponize Kabaaya era ne Scorpion Shaba namuwonize nga naye entebe temwanjizanyiddemu kweyo entebe ntegeke kibale kinkakatako wano okuyitawo ku kitebe ekikulu okubuuza omukulu ambassador obuyinza enkyukakyuka yaabwo wagitegedde abadde ankubye interview njimaliddeko mu bunkenke naye lwakubeera munayi nange ndiketisa mukama ankuumye tugenda kuva mu mboozi eno nga buli mwategedde waagwa twatuna n'ensi yange mweraba